Ku ntandikwa ya sabbiiti eno ababaka ba Paalamenti abali mu kakiiko k'ebyobusuubuzi bawa Minisitule y'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegassi sabbiiti 2 okugoba abagwira abakola emirimu gya lejjalejja olwo bagirekere bannayuganda. Eno sizoni abagwira tebajja kuyinaayina nga we bakola bizinensi nga Munnayuganda eyiyegaddewo. Tugamba baggalwewo bajja kuggulawo ng'empapula zaabwe zimaze okubeera nga bazisengezze oba n'okuddayo kubanga ekyabaleeta si bwebwo bizinensi obuli mu bikuubu bwe bakola. Ebbanga eryabaweebwa kati ebula sabbiiti emu wabula bwe tutuuseeko mu maduuka g'omu kibuga Kampala abagwira okusingira ddala Abayindi n'Abachina babadde bakyakakkalabya emirimu gyabwe. Babasuubuzi mu kikuubo beekokola abagwira nga baagala baddeyo olw'okubatwalako emirimu gyabwe nga bajjanga bamusiga nsimbi wabula ne bakomekereza nga bafuuse basuubuzi. Bagende kuba tumazeeko emirimu ne tulina wano abantu abafa abaana abawantu balina mirimu abandi badde bakola emirimu egyo Bachina ne bagikola ne bakabakola batuleetera ebintu biri feke akagato kambala mu ddakiika 2 ku nkuba eno ne kaseerera baba balina kutunda Onselu nga balina emmali nnyingi nnyo ffe tugenda tusobola n'ebino ebyalejjalejja ffe tuba tulina obitunda bo tekiba tekyetaagisa oli waba nga talina ssente zisobola kuleeta bingi bakonya n'amakonteyina aba alekulira bulekuleze naddayo waabwe. Tosobola kubeera nga ogenze kugula mu kampani n'oleeta eno ate gw'oguzeeko ate n'aba nga naye atundira w'okola ki w'otundira eyo tobeera feya. Era bakoze bulungi nnyo ekintu ekyo tugamba ba member parliament batambula ne batukakasa enaku z'omwezi ezinawerere 10 abantu abajja kuba bavudde mu buduuka obutono nga busigaddemu bannansi nga bo bali mu factory munda Sweden batukolera ebintu ffe tujja bigulayo. Ekitongole ekisikiriza bamusiga nsimbi mu ggwanga ekya Uganda Investment Authority UIA kyategeeza nga kyo bwe kitavunaanyizibwa ku bagwira batembeeya byamaguzi kubanga gavumenti z'ebitundu ze zigaba layisensi z'obusuubuzi. Wabula ng'omugwira yenna eyajjanga musiga nsimbi era nga yakakasibwa UIA bw'aba yasalawo okufuuka omusuubuzi awo aba amenya amateeka ng'asaana kukwatibwa. Our mandate by law, we do not issue licenses to traders. Right? And you can check this out. Section 10 of our investment code defines how we do not deal with traders. But we are aware that there are other laws in the list of our statutes that allow these people an opportunity to come in and with set conditions. Abasuubuzi bano bagamba nti eggwanga obutafiirwa gavumenti yandisaanye esunsule bamusiga nsimbi abalina amakolero ku basuubuzi. Mulimu abatembeya n'omusanga ng'atembeya bagi yange ono atembeya cookies abamu tebalina n'amaduuka manene bali awo batembeya butembeya bateeka ku mbalaza nga ffe wano tutambula nabo muno. Singa ogamba nti tubagobe bonna kiba tekijja wabula bali bagobye nga bamaze otukolera enteekateeka nti katulina amakolero mangi bannayuganda naffe tulina okolera amakolero gaffe tukulaakulanye amakolero gaffe wabula abatusuubuza basigalemu. Kinajjukirwa nti abasuubuzi abeegattira mu kibiina kya Kampala City Traders Association Kasiita beekubira omulanga eri ababaka ba Paalamenti nga bagamba nti baali bakooya abagwira abajjanga bamusiga nsimbi okubamalako akatale k'ebyamaguzi byabwe nga baagala bagobebwe. Grace Nantale Kakooza, KTV, Amalindirire.